Ata. Seru. Akatambi akakwatiddwa Galawuksi ak'olunaku olwaleero oba akatambi k'olabeka olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Novemba omwaka 2025 wendikodingira emboozi eno ziri ssaawa 6 zennyini ez'omutuntu ery'olunaku olwaleero. Emmotoka gy'olaba ku screen motoka ya kika zibeera n'ebika wabula mmotoka ya ambulance oba emmotoka esaabaza abalwadde abalina obukosefu mu mbeera emu oba endala. Yeeno nno ezze evugibwa paka wali Makindye. Tugenze okwekennenya ng'omuntu asokoolwamu munda ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Brian Kirumira. Abangi gwe mwakazaako erinnya lya Brian White. Okwawukanako n'omulundi guno guba mulundi gwakubiri nga Brian White aleetebwa ku Kooti wano. Wabula ebibaddewo olunaku olwaleero abamu bibatiisizza ate abamu ne bagamba nti kyekyo. Eno vidiyo nkugambye yanga 19 Novemba si yeyaluli olunaku lwe yaleetebwa mu Kooti. Omulamuzi ne Kooti ne basalawo obutabaako kye bamusalira yadde okumusomera emisango olw'embeera y'obulamu gye yalimu nga omukono akasuka mu kasuke n'ebiringa ebyo. Kati olunaku olwaleero mu katambi koolabye mwana mulenzi Brian White bw'atuusiddwa mu maaso ga Kooti oba ku mulyango n'akuba omulango ogw'amaanyi olw'ensonga nti babadde bamusitula bamukosezza ne sekukosa yenna okusinziira ku biwundu n'ebisago bya China eby'amaanyi. Leero lwandiba olugendo olutandika essuula ey'okunoonya obwenkanya okusinziira ku famire y'omwana omuwala agambibwa okubeera nti yafiira ewa Brian White. Brian White wakati ng'embeera y'obulamu si nnungi bamukululidde ku kagaali oba ku katebe kabeera katanda, bamukululidde ku katanda ne bamwolekeza ewandibadde okumutwala mu Kooti. Wabula tebamutadde wali bamutadde gy'oyinza okuyita Chief Magistrates Court Chambers nga ssaawa yakubanga bamusomera emisango okuli ogwa human sacrifice and manslaughter olw'omuwala oli eyafa eyali aweza emyaka 25 gyokka Carol Nalubwama. Kati ki ekibaddewo olunaku olwaleero ekibadde kyewuunyisa oba ekibadde ekyenjawulo? Brian White bw'aleeteddwa omulamuzi ow'ekitiibwa Sarah Basemera bannamawulire abatadde ebbali oba bannamawulire balagiddwa obutayingira. Kati bannamawulire we bagobeddwa ne bakkiriza taata w'omugenzi yekko okuyingira, then wamu n'omulamuzi ne Brian White. Ekyo ekifaananyi kikubiddwa The Daily Monitor ebagita Chief Magistrate in Charge. Omulamuzi bw'abanga yali mu charge kw'olwo olunaku awatuula oba ye yafisi ye watuula. So that's a picture by The Daily Monitor. So mukwano gwange njagala okutegeeza nti bannamawulire tebakkiriziddwa munda era byonna ebigenda okuba nga bituweebwa mu nkula ey'amawulire taata w'omugenzi yagenda okutunnyonnyola kiki ekigenda okuhapeninga. Wendikodingira story eno nga tewali kyavuddeyo munda mu Kooti wali Brian White we bamutadde wamu ne taata w'omugenzi mukadde ke kamu n'omulamuzi. Kati njagala nkusomerako ekiwandiiko kino ekyawandiikibwa mwana mulenzi omuyitale oba ayina omusaayi gw'ekiyitale wabula nga musajja munnayuganda amanyiddwa nga Brian White.
essaawa zino nga gumukubira ku mutwe ng'eyabuulira ow'olugambo. Mwana mulenzi Brian White gye buvuddeko yavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko ekyabadde kinnyonnyola ku bulamu bwe nga bwe yabadde. Mukaddeke kamu nga mu kiwandiiko ekyo asaba kooti emukkiriza asooke awonewonemuko era ng'agamba n'ogamba nti ye talinaamu nteekateeka yonna yakutoloka n'okubeera ng'ayotta omusubi okudduka mukono ogw'amateeka. Sooka owulirize kuva mu bbaluwa ya Brian White. Please, fellow countrymen and women, today I has been the theatre for dressing my wounds. I had to go extra mile to show you the pain I'm going through. I survive on painkillers. There I was already sedated with morphine painkillers on my backbone to any extent. I wasn't feeding my legs and this. Uliriza. Brian White oluzungu yaluwandiise naye nga lukutuka kubanga lusumbua. Bw'oba toli kika kya muntu atera kusoma biwandiiko bya luzungu n'obiwakadde. Wabula mu bbaluwa ye gye yawandiise yagambye nti bannayuganda bannange abaami wamu n'abakyala olunaku olwaleero ntwaliddwa mu siyeta gye balongooseza basobole okubeera nga bambaza ebiwundu byange oba nga babijjanjaba. Era njagala obbategeeza nti neeyongeddeyo n'entambula olugendo okusukkawo okuba nga mbalaga obulumi bwe ndi mu kuyitamu. Bannange nze gwe mulaba ntambulira ku zipeyinikiira era bwe mbadde mu theatre bankubye eddagala lya morphine oyo ng'akola nga painkiller nti baalikubye ku kago eno mu ggumba lino ery'omugongo luba luwonzi olwo luwanirira omubiri gwonna kano ak'omu mugongo kano nti kwe baamukubye eddagala. Era ng'agamba nti yatuuse ekiseera nga n'amagulu ge gamufambye enteketeke nga zimufambye nga takyasobola kubanga awulira n'amagulu ge. N'agamba bw'ati bannange, I was not pretending that day I appeared in court. Nti bannange amazima nze Brian White kirumira omugagganfuge nali seekoza lwe bandeeta mu kooti. That day police came and grabbed me out hospital saying that court wanted me to appear in court, yet they were the same people telling public that I should heal first. Mwana mulenzi Brian White kyategeeza nti olunaku luli poliisi lwe yamuleeta mu kooti mubajja ne bamusika busisi ne bamujja mu ddwaliro nga bagamba nti kooti yali emwetaaga okubeera ng'aleetebwa mu maaso mu kooti ate nga be bantu be bamu. In court, yet they were the same people telling the public that I should first heal. Nti ngate poliisi be bantu be bamu abaali bagamba abantu nti baali bampadde akadde okusooka okuwona. And I faced the law. And it's same police that did same thing today that happened to me in hospital. While I was doing my dressing at the hospital, telling the doctors I had to appear in court, please, I don't sit. I can't stand. NB, I can never run away from Uganda. Brian White ng'awandiika oluzungu olukutukamuko akatonotono. N'agamba nti n'olunaku olwaleero bino yabiwandiise jjo nga 18. N'agamba nti n'olunaku olwaleero mbadde mu ddwaliro mu siyeta abasawo bali mu kunsibaasiba biwundu byange era poliisi ebadde ekomyewo ng'eri mu kuŋŋamba nti balina okuntwala mu kooti nate. Wabula njagala otegeeza bannayuganda nze gwe mulaba sisobola kutuula, sisobola yadde okutambula, n'okwebaka kwennyini kwa lutalo. Nabwe kityo nze Brian White engeri gye kiri ndi sisobola kutambula yadde okutuula kitegeeza nti sirina ngeri gyonna gye nsobola kudduka kuva mu Uganda. I can never ever run away from Uganda. Nedda oba ki? But I know the family of the dead, they are aggrieved. I know deep down those people know that I can never ever harm their daughter to that extent of death, even though they choose that path. God knows better, the truth will come out no matter what. Still mu bbaluwa ye ng'agamba nti ye nga Brian White akimanyi bulungi nti abafamile y'omuwala eyafa bali mu nnaku
era nti yakimanyi mu mutima gwe munda wansi w'entobo y'omutima gwe nga Brian White nti abafamire y'omuwala eyafa nabo bennyini bakimanyi bulungi nti ye Brian White tasobola kutuusa bulabe ku muwala bwabwe bumutuusa kufa. Wabula Brian White n'agamba nti naye munnange bo baasazeewo kutwala kuba eryo. God knows better, the truth will come out no matter what. Brian White n'agamba nti Katonda y'asinga okumanya naye amazima gajja kuvaayo oba ki oba ki. All I'm asking is to let me heal please. Brian White n'agamba nti ye kyasaba mumuleke awone. Even Muzeyi said we are poor if we can be hired to turn someone his name for survival. Atenze munnange. Kadawo n'agamba nti ne Muzeyi yagamba nti tuli baavu. Omuntu wabanga asobola okusasulwa ssente okwonoona erinnya ly'omulala just asobola okubeera nga abeerawo. Mbu naye ate ye Brian White buula waabwe. So naku z'omwezi 19 Novemba 2025 Brian White aleeteddwa mu kooti. Bannamawulire basoose ne babagamba nti omulamuzi kasooke abeere ne Brian White wamu ne taata w'omugenzi mu court chambers oba chief magistrates chambers. Tujja kubanga tuwulira kuba taata abadde amawulire go ayogeranga nago ng'agayinfominga byonna ebiba bibaddeyo. Katulinde n'olunaku olwaleero newankubadde taata gye buvuddeko abamawulire bazzeemuko okwogera naye yabagambe nti nno tasobola kwogera ku nsonga ziri mu kooti kati. Ekitegeeza tusabe busabi tulabe taata oba anaatuwa ku information ku biki ebigenda okubanga bibadde munda mu kafubo kano. Mukwano gwange kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu
subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde kenkamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.